Sabasaliza. Nakulabe ku TikTok nga mulimu jamcheka mukola buli kimu. Byali biseera byange naye awo nga tubigula kufa. Anti awo yasambira naye jukira nze nali nakavaayo. Video yo wena kwerenja Mikali chali wakavaayo mu University of Injection. Twali awo champion Moscow ali awo twali ku studio. Twali nga twekwata. Mwali bachali kufako abamutegeera ku street zaawo ku kibaati eyo waggulu kuba batuuza bambongako emikono ne gikoowa bweza jajjoze nga bukaba obweza konza ate bimeka bye twakakola nga nnyonnyola muzeeyi ebintu byakola mu nsi nentya muzeeyi oliko jawa nga alinga wali nga bamaze nnyumya nanzanga wano nga muzeeyi wabulabe nti ate wabulaba ati nengamba yakola kino ne kino konza olimba ne mutunya muzeeyi nalubamu nemba nemmanya bituufu nga tugende kituufu muzeeyi nematiramu Namuga tubeko twavuka muzeeyi yematira mugala bamuwana natereze ekitogi nemmanya muzeeyi wabula binangamba mpene kutugenda obudde bwebu akuita mpenenku yo wanafu nnyo ntempye bbirizi ndio muntu ganti wampe bbirizi bazikabya tomutako manyi tambuddewo enyiriri zino obukugu bwawe bwali bwingi nasikali nga bamuvunula sikali yali student yali yagenda damu gwa Mikalicha nga yamuteeka mwoyo ngono buli kyayogero nagamba yessa ata oyogedde obulungi amachovola enaku zino omusana gwaka nnyo amaye empewo ginawulidde ku macha ati nga tobi dusotyo wakati omusana gwaka nnyo nogamba kituufu nga nda kunyonyola omusana lwaki gwaka nnyo pola genda mpolo oyige Mikalicha professor Sabasaliza wede tuli mu vibe zaffe biki omukulu namugano mugaso ongulyo kakokaawo ani jami agambo wa boda ngulyo kakoko ikanana obaga kalukumbita na sala saizi to sato kwasta walikanywa ko gome senywa wadese akanyogoga pene nkugwa alese oba boda yakaleta nawe pene ko liwali ovibye ndi wali muletele amaziga isi mama getunywa ate nyote numa kubyakama zengomezo omusajja busy ayingidde akenda waba muwadde muntu otajja balance gutwalire round off mutwalo ala yabwe yali yeyo nga atuuka n'alya ne bagenda mu medication eri waggulu ne bamamirira akamere ne tetukalya naye nga nze omwoyo gwafudde dda nabyetamiddwa dda obula kutambuza bigere kuddayo bamala okulya ne bagenda mu ssuula ne babikula essuula balina ebitabo naye nga buli layini gyagira gyavunula n'obukugu obugirimu kati saamusibula ne ngamba mutadde vitami saddamu laba mukulu nagono bwaka gambe twali nakayira bukakana mpene nku yesita wanabadina amuka voice nze twali tunaba kachali mbigambo mwesi wanga kompandikira yakayimba ngamotya ninga ngange mufunza ngemboze kuti atufera mwapandikira yakayimba akuba style ate bibyo byangu Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation
Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Lebongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRlife kwetuli amanya bampita Rimasam oba metanikira bongo weewaawo nesimye nnyo ogwo mwana wa Katonda ali yatugoberera webale tufula number 1 channel webale tu trending sa webale batu wa mukko webale tufula bankizo era webale tulagira ddala nti si byabalondemu byaffe ffenna webale bya buli munansi waliwo ababiri nga baga nti abo tebasobola just ndowooza yawe bakiri njo nange nzokyogera lenga sigwe Katonda so go mwana Katonda ali webale kubisaasanya bisharinga bikomentinga ko birayikingako webale mukama akuwa omukisa gwe buli akikola ali eyo nakikola kino ekyokubisharingako bikomentingako tusabayi mukama taata Katonda waffe akuddize eddembe lyokka ewatali kabikonna nawe alikuddize jukira gwe founder ngwateekawo otindo village basket yazedda gwalinde ekyo kyonna kyotakozesa kyonna olina saati olina ngatto olina ntambaala ngene ya mulo gyayambadde mu Uganda ndiziri musatu esooka nti era of course yena eyokubiri eri magere eyo wa Bobby akala kyajambala eyokusatu moze yali agirina gwalina ekintu kyonna olina bulangiti olina masuuka olina kasepiti olina paasi olina ntebe olina kapeti nga tokikozesa tokyokya tokisuula Lebongo Charity Foundation weeri okukikutwalako olwo nno ffe tugende nga tubigaba eri mikwano gyaffe egibyetaaga walo munaffe ali eyo nga teyebika bambi sendeze suuka zaabula eza bulangiti zaabula nga gwe esuuka gy'olabanga kale ekyakyalina mugaso mu bulamu bwo kuye etaasa bulamu waliwo bannaffe bangi abali eyo nga yandiyagadde okuliirako ku sowaani naye nga aliira ku ndagala nga sendeze sowaani ozabanga entini naye nga zaabula naye oba olina Bible olina Kurani olina sapule olina kimenye kindeke kyonna nga tokyakikozesa tukone ku namba zaffe ez'essimu eziyitaawo tukulagirire okutusanga oba ffe kennyini tujjaawo tubipiikinge olwo nno tugende nga tubigabira bannaffe obulamu bwawe bulikyuka bwe bunaaba bukyuka bwe buti naawe obubonero ojja bulaba mu bubwo nga naawe okyukirako weewaawo mulo byentambaala si yokka mulo wekubye ttatu kutidde amumulo amudwankadi somya bubi esomaki somya bubi kakati no kasitiika munange okumanya kati ngwaga kavaako yakujasika wiki emu nagenze nagamba ate wafukidde ddala badman kumbe kasitiika ate nake nkyempisaawo I'm a born again Christian and period. Exactly. Nenga tebusomeka mulo. Kubanga buli kyensoma kyogamba ati kyekyo. Bwaba kugu. Kyekyo. Mulo kasoma katya soka nsomere. Ogosomye otya. Kokavunula buli kyonsoma. Gwe buli kyonsoma kituufu. Kagambo kikano. Gosomye kagambo ki. Naye kanzo se. Mulo bakubya bukubi. Okalabye? Ne mulo kakunyumidde. Kakunyumidde. Baba nkatya katya kabaka mmeka. Just kano kasitiika. Tatunaje kubyako wano. Yanuma ne mga komya obanchonchona. Yino teyakwa. Tujiraba. Iyi tujiraba. Bana bachonchona mu kisenya nti nabulu ofale mga makomaawo yali ansabe kasanvu nenkamuwa nga abireke. Kati yali apo ngenda wakola ava I love you. Yali akuba kagundi namugamba wali awo akulaga bo kakuba ningu mwana yanchonchona nga tata bireke sibwa kubeera badi man. Kachika yako. Tekakwata bulume bwansukako. I love you Judy. All my heart. Tosala kigamba. Wagwa mukwano. Nedda sebo. Yali alina akantu ka. Nakuchawa nuka bikorokoteko. Ne siaga nakona omuntu gwe bayita Judy.
just yalina kantu ya noma chikota manyi kera bidde ngate wagamba nkubaka ako nali ngoba kwa Badman ne wa Badman Kawanga obaka wanga kali kasoto bachi oba Badman wannemerera nakayine Jamie Kalicha saba saliza nakwayo ku TikTok nga muri Jamie Kalicha mukola buli kimu yali bisera byange na yawo nga tubigula kufa anti awo yasambira naye jukira nali nakavaayo video yo wena kwenda Jamie Kalicha ali wakavaayo mu University of injection twali awo champion Moscow ali awo twali ku studio twali nga twekwata mwali bachali kufako tezo bovayo mu University of injection ngane Jamie Kalicha bamutwala mu University of injection ndoza bali bamuzayo ndozo mukolo waliwo naliwo awo nga bamukwata omutwala apapalira nga womanyi kulwana amulimba bati olwo mwaba mulimba nkulaba sali kachiko kamulimba ndenva goma ateli wanyuma tulya nemmere kwa nasimanyi echongazi lali ngawe labana nawe boyo ngandi boyo lenga sikuwabula awe nali ngani mukwano gwo nenga sikirizibwa kuwabula nga bakuwabula we bali katika kawabuzi ngako toliko kati mpabule Jamie Kalicha muwabule ki ate yali ambulirira ngakubulirira oloki kati omoko omukulu yali yantuma erinnya ngampi yangamba ngwadde lya mpenenku yobokwesa music mpenenku yani muka video tawuli ngamba mpenenku sabula tugende nangambe ligenda kuba mpenenku kuba nyumizaawo manye musomi wa bitabu chwa waliwo kabaka simaya chwa kati nyumiza chwa nimvawo nga ntegedde chwa nanyumiza ne buli nyukuta eri kulinnya chwa kyeritegeeza kyabijjukira si kyabijjukira nti asookubulira bingi nawe yankwatamu awo nanyumiza olunaku lwe banzaala n'ensonga lwaki nkuba nnyo ati nanyumiza Smazi Stars nanyumiza lwaki baneja bikacha yanga ati asokuwanika wano wansi kigambo big agamba mayishi kigambo big kye kitegeeza nonga big kitegeeza ekintu ekinene agambe ekintu kiyita kungulu toli serious unayigaddi genda ogule peni wali n'ekitabo anti musobola okujuza ekitabo sente zaani ezize anti Jamie Kalicha muntu yabangamu n'ekizike najja nakuwako omutwalo yena yasika nga talina ekawungezi nagamba gwe ate asaba ate abadde nga gwe womera mpa akamere yanguwa oyo namuwa naye nga abawalita basabe yadde 10 nagwa wabaagala vaibuze Joseph Bizanye yanguwa Johnny Wule ngambe yanguwa omusajja oli yali embeerazi naye azokujja natabe fasa mwena nasirika nasituka omulundi gumu nagamba naye Mosikani okimanyi nafunawo ekintu lesoni gyaleeta nanyumya ku mwezi nemugendeyo mu kirasi nanyumya omwezi ate ebintu byalinga bigatta kati oba toli mukwano gwo bange embozo juya wala bamuyitanga mulalu yadde kati simanyawo nange obonga wewangirira kuba bamutwala mu rehab oba bamutwala wakati simanyi oba amagezi gayitirira witirizi obaga okitegeera gayitirira bumita ne bwabika omusajja oyo ate nga yali sita namulabira nga sita naye nga obulamu buli nnomo nga ginali kakomana mga asala 2 yanguwa najja naganja kuwa no papala biki enchana kuwa mutwala ninga amwade ekikomando kya 10 oyo mwami golaba yampandikira oluyimba awo baba bita sapule nesaalu fulumya ate lwaki ayina kyaliwo baawo obuzibu wayingira bwati nemukola ekintu wafuluma wadda biri abatabibala era nobimugamba anyiga bamuyola anyiga nze yagendanga nadda navaawo nga tunyumiza mpeneku batange banne mpeneku ate ebintu byamwe byangu nja kuvugirira bwakayimba
agenda okudda nga wezo gatakumanyi nebashwa ko isampe nenku atolifanana penenku yali muro penenku obali branding namubuuza penenku kitegeeza ki nanzayo emyaka 5 emabega omusajja mpenenku ebintu byali yakola mpenenku yali wakabi nnyo yakola ki yakola ebintu bingi aona yalina ebitabo byogera sibijjukira kugamba jukira program yanyi anti kakati kiriwo ekiti wekake okwekaka neka antu senaawo nkugambye nzo okujjewo ntunyumya bingi kangeze nina emikwana abiri byomu nangamba bingi era tosobola kubijjukira byonna naye omusajja annyumiza erinnya mpenenku yali wa bulabe yali wakabi byali mubitabo bye ate ng'omukulu alina ebitabo webiti jime mpenenku mulo mpenenku jime mpenenku mulo mpenenku jime mpenenku kyekijja James mpenenku oba Mariabe mpenenku Mariabe ovuga gasabiri gabulabe Mariabe mpenenku gaba gabusagwa gaba gafujja bufujja ate gayinza olemererwa abawuliriza Mariabe mpenenku yeze Mariabe mpenenku ne bambola bubozi naga tumuleke wa bulabe soko nyumize onakulu bamuyoro mutwale butabika yaliwa bamujera wa Moskani kati wa Moskani atuuka ayitirira kale ng'abalabi balaba afuuse kale tugambe asuse walina okukola kisi olisi sita yayitirira atya omukulu yatandika okukola obuntu obulingo obutabanga obulumya obukanga obwewuunyisa ensi kuba sobola okujja tulyanjaletuma tuli awo Mosikani biki bye mulimu bamuwe kyayagala olwo netukyamula enkya ne tukabayala ffenna naye nga twanziridda nti abagamba mbawadde zankulya sizakukolaki sizakutereka mmeka olwo anti asobola okujja n'emitwalo gye 7 n'agikubawa ku mmeeza buli omu bamuwe n'agamba wemmere ababanja mmeka musasula buli omu bamuwe kyayagala Mosikani batabani babakoleko buli omu neyeetuma nkoko lusingo bye mwagala ne mukayingira bekina n'abudaabuda mu mbeera yonna addaawo n'anyumya ebintu bye awanyikanga ku ttaka oba baba bategeka kubasomesa yali yesomesa nnyo ng'azosituka n'afuna kati n'awandiika awo ebintu bye ku ttaka n'abusoma agamba ng'oluzungu oluyitirivu nomugamba kano kategeeza ki nga tojja bitegeera byabukugu bino byabukugu bikole ki bireke kati lumu abanywanyi bateesa nti omusajja waffe akoze eki ayitiridde twali awo nga tuli bangi nga omanyi katuba bonna abatuuze bakola kituli awo kati yagenda omukulu yapotuke no ali mu 5 nga olukiiko lutudde abatuuze bonna be bali nami jami naveno waggulu tuli awo twaliyo bawajjozaawo abatuuze bonna be bali bamwanje baani bonna olukiiko luweddeyo tugamba musajja nfe tukole ki tumutaase mwamutuliza olukiiko ng'ayitiridde ate okubagulira emmere kibannabe kubagulira emmere ate ekyo omuntu omulungi aba mulungi ekyo kyali kintu kye okubagulira emmere kyekyabagamba nti kyekyabagambisa nti ayitiridde obulingo bwe yakolanga olusi yajjanga yikanasanga ku studio nga nkongo n'ekiro enkuba emukubye aveeyo nga yenna atubye nomugamba ovaawa nebakanga yenna okitegeera kiki gakumyewo tugere kale nga atobye natobye nga musajja wange storage antwaleyo mu kizungu nga we nagamba wangamba ki wangamba ddi tobingamba nga konyumya naye emboozi mute emboozi mulo tekakuyagaliza nawe olinga oli neerabidde kale va mu byokwerabinga olinga omusajja yagamba omusajja simumanyi enkoko yakokolima ati oswanga okunzisa ntya kale neerabiddemu oyogedde mu kizungu
yakutwala mu kizungu okukola ki twagera ku makya nanga mperekera nemuganze sina gye ndage enjala ekola ki enuma ko ye basoke babizannyo wa kamere kumbe omukulu teyalina mukolo yadde ebina ngagamba yitowe emmere ng'omukazi emmere era mmanja yonze nga takyampa nga mmanja yakasanvu nga namukosa nemuga jamii akuyita najja nemuga muwe emmere muletere ne kasoda ninga nange nanyo omukulu alina mukumpira kola ki tayina kamere nkalya angamba kati kokuse oli strong enough tugenda kola ki ogenda kumperekera mugamba wana nga atombuza sigwidde emmere yange ate yali talangira tugenda kuku ngamba omukazi kanzigi amanya yalina obugalubindi obufumita mu nnyama tutuga kukubo ebiriza bulaye jamikali kyabikibiki kumbe tayinamu nga tutula meka tugenda mu kizungu meka kasanvu tula tugende teyalamuza teyalamuza nga tutuuke twayiteeyo nga ku kibaate agenda nambuza nga ayimiza soko yimirire nga asanga abatakabe nga soka banyumya namwawe dakika nga 10 biri bitya nga wanyumya embozi y'omwoyo waawo nga tuvaawo nga tuvuga nga mugamba yimirira nga ngamba enenju ogiraba nti eno yali enju yakasirye eggwanga nga soka nnyonnyola enju yakasirye eggwanga waboda abalinda atulinze ng'asooka nnyonnyola matiriyo gwe bakozesa enju yakasirye eggwanga n'ebiki ebyaliwo nangamba ate waliwo ne kkojja wakasirye eggwanga awo wennyini emabega mugamba ate nga gamba waboda soka tudde mubuuze nako waliwo omuzeeyi weyantwala awo nangamba ate ono omuzeeyi yakola kino ne kino nanyomiza ebitiibwa by'omusajja oli jjukira waboda we yagambye akasanvu mu mbeera erinno mu batawalirayo 2,000 nga 2-3 kinene nnyo ng'oli n'omukulu teyalamuza ng'anyumya n'omusajja muzeeyi biki bamutegeera ku streeti zaawo ku kibaati eyo waggulu kuba batuuza bambongako emikono ne gikoowa bweza jajjoze nga bukaba obweza konza ate bimeka bye twakakola nga nnyonnyola muzeeyi ebintu byakakola mu nsi nentya muzeeyi ng'alinga wali nga bamaze ennyumya nanzanga wano nanga muzeeyi wabulabe nti ate wabulaba atya nengamba yakola kino nekino konza olimba nemutunira muzeeyi nalubamu nemba nemanya bituufu nga tugende kituufu nemugala tubeeko netwavuka nemanya muzeeyi wabulabe nangamba mpeneku tugende obudde bwebu nga twambuka budde bwe butukwata boda mwamukutte lunaku owa boda olwedda avuga sita tamupapya nga nebyayogera binyuma kitegete nga tayagala naye mumweta naye nga kasanvu keshuwa byawedde ebyo byawedde tuli mu vibe zaffe biki omukulu namugana omugaso onguleyo kakooko awo ani jami agamba wa boda nguleyo kakooko ekanana oba akalukumbita sala saizi kubwasita walikanywa akanyogoga penenkugwa alese oba owa boda yakaleta nawe penenko oli wali ovibye ndi wali muleterera amazzi gaisi getunywa ate nyote nnuma kubyakama zengumiza omusajja 2 ayingidde akenda waba muwadde mutoto jasaba balance gutwalije round off mutwalo munange kulaba akazi okanywa olumya jukira omukulu era olusi mumanya atero bakayo abamu neetaano nemeka natumekeza naye era lwabatayina asumbuwa mumanyi kati tugenda tupakinga tutuuka mu kizungu anyumiza enju z'abasajja eri waggulu yeyalagadi ti wali waliwo simanya empyani bonna ekyala akimanyi
yakasire gwanga agirwako nnyo yali kyaliwe samanya kuba nange yajanyumiza nanyumiza ne obukugu bwembwa yakasire gwanga obukugu nenge yenga ngambye yalina yenju ani jamikali ja alina yenju ye mu kizungu kale nali simumanyi nnyo kuba nange omukwano naguzimbira naye awo katuba ebikacha biliyoni ya ekaba oba budde wabakwata tetagikutwalako ekikali kya mukizungu kati tusoka netuyita nawo ojuye netwamuka eri ka polisi awo anengeza bawizo gratitude anengeza bawizo ngamba sekibogoha tugendeyoko tebakyanyumira nnyo tebakyali vibe zange Masekibogo abuza ku bafandi ngamba obudde tugende guba ne twali tuvude ne kumulamwa tubanga abadde kuva ku polisi omukizungu olaba okuddaawo walinga akabiraawo kati waliwo enju yali tennaggwa tuva ku boda nga tuvaako nga mubuuza kozi obanja sene meka ono aba tannayatula nama penepo nkulemberamu kati oboda nasiga ngo bamanyi tukomawo atuyingira enjumba eri gye twali tugendamu oyingira ddala munda oyingira ddala munda waliyo ekibira naye nga yali tennaggwa kati kirabika yayambukanga kuba yagamba nga nyambuse mu kizungu nga musikana mubuzo yambuse wa mu kizungu nga tannantwalayo yali agendanga eyo kati tuyingira wali askari nga afumba kawonga ke kugundi ne mukene waboda mumuleka tumuleka tuyingira munda katoro nga twakatuuka omanyi nga gondi mbega wanatuka ku crime scene nafuna bo yakoze omusango nga yanywedde kasigala nasigazawo akantu kapina nekyali twatuuka munda nasanga kalabirwamu akati kangeze kikana nankola ati nakakwata ati nakakyusa ati nampita nga bakamenye nangamba nino yabadde namba teyajimya akadde mukyala ngenga ndaga obukugwe nambulira size yabadde kati bandagimenya nangamba lera kati namala nakunganya nangana nawe manyo omugaso gwendabirwamu imusomesa nimugamba kwera abamu nangamba mpenenku kyebakuyiriza owulira si kyekyo tusige makulu gendabirwamu kati abasobola nnyonnyola endabirwamu naye gwe leso nti wazikwatanga byalinga bingi naye awo nga mutima gwesikamu kale nga womanyi ng'ogenze mu kifo ng'okusoma kuyitiridde n'enju yali yakabi ngamba asikali oli nga mumanyi asikali ali mumanju tanatuwulira naye nga yali amumanyi owaboda abalinza atulinze kati amala okunnyonnyola endabirwamu ngitegere angangamba manyi musumbu wa nnyo bavubuka mmwe wanza ate tutya angamba ati waliwo emizigo ng'ena tebannagimala angamba guli ngenda gwa musikani wekuggwera guno ngenda guwa mmwe mu kizungu kalina bozikota enyumba gagadi awebale nnyo ngamba ogusooka eri gwa musikani profete emikali kyali mugagga nangamba guno gwe wali twalinawo nekyali waffe adoni dj adoni oba omumanyi waliwo nomula singa nasoma nanga ogogugo ojasula wekka ne adoni ne singa nasoma MC kati waliwo omulala nga guno gwaba Jose
Yabalowoozaako. Johnny Wule baketu. Gwawe. Nabawe. Abonye nako. Kati yali akyatema ebiyungu ate awo nangamba take your time, feel free, kanzije. Nandekaawo. Nagende nayambuka munda waggulu. Kati kumba askari ngenda. Who's there? Ha! Askari. Who's there? Kati ate ngenda owulira neno. Ngowa boda. Where's Who's there? Who's there? Where's Jabikasha. Ningamba nno kati. Karabai. Waro ina dread. Ina dread nawe. Soka nenekweka. Nefuna nenekweka. Kati askari ajana wa boda jawanti bali besse. Bali besse. O askari alowooza wa boda beda yakubakerere. No wa boda kumbaza nonyabweza. Ngumi. Ate yatukawo. Baso ya mtukufu yakamangu. Ndasa bichibi onyumya. Oli mubbi. Ya ni wa boda bichibi. Kati ngwato ye omukulu yambuseri ayina ndoza byekanya. Atunulira ali munda kunjuye wa bala kutopu ali munda kati nzenga nekwesa omukasiko nyambo no wa boda ajanza jozigwamu we kukumya tanyega ewe ka bobinyo ondira kava ngoma kafara ja wadde sale kwagenda wekweka sali yona nkulabye nga wekweka ndi bulala nekwese abasajja nga muzza kwalali nti ani timbujameka isha obaddechi oli munywanyi wange mumanyi gwegenda bugenzi nti ate ki talina sente ali fiti biki kamuliramu kale biki tibanange nzeri nguze ne soda biki nsirise namugamba webale nnyo era okoze bulungi naye nze ngambye oli mumanyi nene wantu tanatuukawo ayi kayisemu chufu ya tanamulaba nena mugamba muleke oja wona musanga ngakwa ne kati akatayina ize wabula agenda ayamba tuvanze nze baby tabayimbi wano baserebu batubba bubbi sereza feze kinaku mbamanyo yali abuze nobula onda jukira ogira wali ekibira bya bikinamuza nako namuzayo kukubo piki tebajibba mwe ojalokera katwa batwale piki oli mutufu biki ngamuzayo yakoyisa bwe batyo ngamuzaira yayomba yogera bitirivu babadde babiri babadde babiri kati amala omugiza mukudda nanengera ati yali anzise owa boda askari nenga wali embwa nenga eri mu kakeji bababi wano pibi mugane danzine jamikali chabi chali wolimba biki angubye mukajekawo okongozi obugere kati omukulu yano kumbe jimpunyidde kanyamulira nga tawulira ng'ali eri waggulu muwulire yeddobozi nanaalaso muwulira nga ayimba kana kayimba kono musajja edzeme n'abasanyu lyagwa kati omanyi nga wayimba kati obulamu bwe ndimu kamwe nga jabamuuza baŋŋamba nti omusajja nonyenamusa ono omanyi oyo mpenenku oyo mpenenku va kumpenenku soko mteke wansi bimbunye ana ajineza ochimanyi ngali mukuyimba eddembe lyawulira mugamba mwana ate jojunyisizana biki akana mwogera nnyo kumva oyo asikali munywanyiwe bemanyi nnyo kati kyako mukulu yayambukangayo ku meditation yayambuka kuyimba mukayimba kako kabisani n'okulaba ku munye okwewuunya ensi kati asikali yali amumanyi naye nga si buwe yayamukangayo okwegera ekibuga byanagula yagambaga musikali ngenze mu kizungu kati nga bemanyi asikali nanjakolo nimugamba mwana penenkuba ojja kunzisa jamika ojja kunzisa penenkuba naye oli mutitisi
omusajja agobe birooto otyo obuti kyato wa boda biveke ebyo tugoba binene atonyumiza wa boda ngena pene kusimusobola ate Jamie Culture muyite Jamie Culture Jamie Culture naye wali ominamu kumpeneko olumu yampita mpeneko naye kati nze ntuka nga muyita mpeneko nange mudizo omuliro nga mpeneko kati nangamba ate ekirungi tulina abasajja bamukisa tutuukidde mu malya ga kyamisana oli ali mu kuboobeza wamaze empeera awo tozzaako kawunga mune mukene sajja mugwidde mu mmere yali munywanyi we nnyo kuba oli naye yali amukolako biki nga olagamba mbuki ng'akamere bandowooza enkola yaabwe yali yeyo nga atuuka n'alya ne bagenda mu medication eri waggulu ne bamamirira akamere ne tetukalya naye nga nze omwoyo gwafudde dda wabyetamiddwa dda nya obula kutambuza bigere kuddayo bamala okulya ne bagenda mu ssuula ne babikula essuula balina ebitabo naye nga buli layini gyagira gyavunnula n'obukugu obugirimu kati saamusiibula ne ŋŋamba mutadde bitami nga sirinaamu nentambula okuva eyo mpaka Katuba nga nyize nentuuka neŋamusikani musajja akyankoza tuteeri biki nemunyumiza nga naye nga ate awo wampi bbiri awo wampi tutambula mpaka Kyengera Onyonyi abekanawatetisa kati mu COVID nakubanga tuwa paka nateetewa mukadde nga ndi akamere ngena nenzira empi bbiri kitegeeza ati wangu nnyo wanafu nnyo nti empya ebbiri nti omuntu ogamba nti wampa ebbiri empya ebbiri ziba zikkaabya tomuteekako maanyi mangi tambuddewo nkomawo enyiriri zino obukugu bwawe bwali bwingi nasikaali nga bamuvuunula sikaali yali studenti yali yagenda ddamu gwa Jamie Culture nga yamuteeka mu mwoyo ng'ono buli kyayogera n'agamba yessa ate awo oyogeddewo bulungi amakyovula ennaku zino omusana gwaka nnyo amayi empewo ginawulidde ku ati ng'ale tobiddisa otyo wagamba nti omusana gwaka nnyo n'ogamba kituufu nga ate akunyonnyola omusana lwaki gwaka nnyo mpolampola genda mpola oyige amikayi kya profesa saabasaaliza ngakomawo sikani musajja kyankoze kati ng'olusi tumweraliikirirako lwatakomyewo naye nga omanyi nti yali superstar nga buli gyalaga bitandika nga buli gyalaga bamusigaza busigaza bagamba yewaabwe lwatuka agamba yewaffe otuuka eri omuloopa sajja kyankoze tubeera awo vibe tuzigize nga taddako teyadda enkera teyadda ate olwokusatu yapoba yapubutukawa tuli awo tubwekoze byonna mbikoze nzasembayo kugala abanywanyi tubatadde ngenda oli akokoko ntyani bweza ntyabweza ayingira Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola Art for Charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Mungapata bawa kali wabajanga naye mu vibes baka kati nga musika yatero mugambo sebo story kibinga batera kaloku bakulu na bakulu okunyumya embozi nenyikira yechikulu aitam oba agamba na soko po mutwala awo gusabanyize
Wagwanyiga. Kuba naye yali azigaba. Kikyali kyangu nnyo. Kikyangu nnyo ate era afuna. Afuna mawo n'afuna amuwebiri. Kati lumu tuli awo katuba tuli mu Bible. Tebinyegako wakiwandikayo. Biba byawedde kugambya ajjanga alinga atakumanyi. Ngolusi bwajja lambukako ne wajjoze ne bitambula biki. Abakulu bateesa nti omukulu tumukwale tumutwale wa mu rehab. Berushiko luli. Tuyawo nti tukikola ajigiriza. Rehab ki mina gye mumanyiyo. Yonna tumutaase. Abayimbi ziwoomera musaaka naye oluvaawo yomutaddamu kujiga bye baateesezza. Sajja bali serious. Rehab ki? Sajimanya. Kuba sajja kakiiko kateesa. Nange neetaaga buyambi. Guyandi bayambi kuba guwali. Anzate nali butabika. Rehab nanti nayo. Nanti era kale byonna byebimu byebi. Tebakwebuzizaako. Anze na okunebuzaako. Nali ebyange mbigenda kitono. Ngensonga zange zasula eddalu nzigenda kitono. Ate nedda ayitiridde tumwevu omukulu yasanga tumuliko. Yewuli amaloboozi. Jami ayitiridde bannakiti. Afuze ekitagasa. Omanyi kye yakola? Nasirikira abawulira. Yasooka n'atuyitako. Soka n'atuyitako n'atumya akatunda n'akanywa. Nga awulidde. Naffe ne tuswala. Soka n'anywa akatunda n'amala. Nafuna ekisiriza nagenda ku mulyango nawoza okugeya tekisasuza. Atambula n'agenda. Yapetsiriza. N'awandika ku mulyango gwa Jose. Agenda yakola n'ayita okugeya tekisasuza. Ababira. Nabigula Kalefa waliwo Kalefa yamutwala ne ku boda. Teyadda. Yali atussa nti. Okugeya tekusasuza. Anti gwe twalumirako mpaka kironga sho. Atususeko. Namala wiichawo ngatadda. Yatondo wadde. Meeting yakoma naawo. Kusobola okuddamu. Ebyali apo mubisudde. Osobola okuddamu. Oba mala wiiki nadda. Nadda nga alina ebitabaawo. Bingi. Yayitawo bisi mpaka Mosikani. Nga eno yanyize. Ate Mosikani nga omumanyi naye. Emboozi naye alina za mwoyo. Ne beetwala. N'agenda waliwo omuti gw'omucungwa n'anogawo ebikoola n'atandika olya. Jamikalica. Yali abirira. Ajja ndimubuuza nga okibuuza webale nnyo biriira ki. N'amenya ebika by'eddwadde ebikola ebyo byeziwonya nti tiri ddagala. N'amenya endwadde nga nnya. Siriimu? Kyalimu? Biryawo bya munda byaba ebirwadde by'omunda ebyo. Bizimba? Nze bimusaba bimanya kubanga enjala yalinga ennuma nga nange n'ebizibu byange. Kati ndowooza bamukabira eyo. Weyagendere ku kibaati awo eno ng'akyayeeyo ndowooza kati bamukabira eyo ngenda okuddamu owulira nti omunywanyi bamukutte. Nebamutwala mu rehab. Bamukwatira eyo sikkatuba. Kasama yabazuula mwagala kumutwala. Tuli babi. Naliko beekengera. Tumugeya. N'abalekera ekiwandi. Tetumwagaliza. Ku nnyumba ya Jose. Okugeya tekusasuza. Njukira nange moment yantuukako. Nga abantu banteesiza birungi n'endowooza tebanjagala. Kati ekyo era nakitegeera ne mmanyi nange nakiriko ekyo. Kuba nange natuuka katuba nga njala kwetondera banywanyi nga baŋŋamba ate obadde kipiki nga bwe nakuliira mu nsonyiwe. Mu nsonyiwe. Mulekera okundaba obubi. Mulekera okundaba ne mukontola. Mulo biki bujjo tumugamba kendeeza ekiti. Okitegeera kati. Mwagala kunzita. Kufaako obugagga ebyo babalamu. Sirina adde ekyanguwe. Nga ku ngatto zo. Bino ebyobugagga ebyo babalamu. Engatto nkadde. Sinza isingo yimba amavoko.
sinza singo kubalaga nzo kwa nagule saati empya ne baruma nera nayo byonna byansi yango mitano sirina kyenina mumbani yabwere ngaba ngambo badde ki kana komando kennu kichofa kulanchi kichofa ninga nasajja bantekanga nako ngena okuda mawuliro munywanyi tijawunye bamukutte awo nabula kubawo bu video batanga ngo training nga liyo ku kibati atalizo kwegira obulange nabula kugundi amfuka musajja afi tugenzo ulira ate bamuwadde enju ba misacho bani ate avuddeyo moya biki agenda okudamu uli ali muri haba awo nabulira ddala ngenda okudamu omulaba nga ate avudde muri habo nga kubyonganyirira nga geze tama yakubire simula ngamala gongo manesa bakunsigira kifanyi kya mukazi wa yadda professor mwagala nnyo ngobukugu obudde butini ngobukugu bwaliko nga fena tumutulira tukaye yadda mukunkubira yagira yajjanga kitono ate nga jjawo kirate dakiika mbale nenga ate buli kimu akyakijjukira nenga tabinyumyako ebyemabega nganyirira empene ku kyekiri nga tampanya obudde ajjawo nga anyumya nejjoza awo biki asaze empaka nokuleka tobinzijukiza olumu omutima sikulumwa namwewuunya nedda sikutagaliza bebikujjukiza oluvaako ki bambi kale ndaba abantu babimanye sisifitina ekoti aka yakuluma teyanuma najewuunya akikoze atya perfume omusajja yajja kyabadala nga ate luli ng'asobola yambala empale nga 3 ti nogamba ati yadda wabuvunanyizibwa nyini ngamba yali yambala empale 3 nayambala esooka munda nayambala eyokubiri nayambala eyokusatu jamikali kyali yawadde nagamba sula bulungi ngenze mu lutabaalo yadda wabuvunanyizibwa kati ndabanga kituufu siririvuze namwewala musajja wabuvunanyizibwa nnyo nze ndi upcoming pene kusoma so amala gemaza kuwabwe kati nefasa ntya bweza sayogera uchasinga okusaliza okutiza yadda tenga byayogera taina budda yogera byamba bisatu nasirika mujebale nasirika mwebale kola mukama mwamuuliza musikana kayima kali kalungi kabula mujita nasirika mukute kumatama nze nga mwewuunya talwawo yagamba okugenda talwawo nnyo n'agenda ogende kusasula mwali muyitiridde okugeya ffenna ate abalasita bakugeeza twali awo ffenna nga bakugeya balya mmira abalasita twali awo naye nga asajja kituufu baali bamulumiriddwa nga n'akasente kasondebwa mwali ku mmira tofaayo mulasa bukyateseza ku mmira nga n'abasajja bajjeka nga ketwagambye banne nzage no zikwata kwata ekitabo nange neyamye 2 ya bilibili 10 muli abantu 8 buli omu yeyamye zasobola mugenda okutwala mu tufune transport abalonde akali abayina ffe tumutwale tutandika okukuba kuba TV nti omusajja twamututeri ali bwati ne bwati kuba ino bakojjawe kawempe baani kawempe sadda mulaba mukulu nagono bwaka gambe twali nakaiba bukakana mpene nku yesita nabadina ngamuka voice nze twali tunaba kachali mbigambo mwesi wanga kompandikira yakayimba ngamotya ninga mufunza ngemboze kuti atufera mwapandikira yakayimba akuba style ate byo byangu kakana mpene nku yesita mpenenko nakuno kwakatodamu kumulabako penenko sidanga musomako busomi mumawulire naku TV naye yakoze akayima ne kino ekiwala kino kyekyani kambo nono omuwala achogande kino anti kinene kitiba kino kyekyani kapya kapya kwa Nicky Wine Shakira mukulu nga bamwambaze byabaniga ngate manyi sinkola muli mukabya bitch besba ningamba bane bweza yakozati bwezo bayaddawa neba wansanga solo kunzijukira tera bida
wakusanga bitandika biki we mwakoma embozi andi nzo nkoze ensobi wezo nga bitandika nga byolowooza byana ebyendowooza bira wezo nga bitandika ogamba bino kali nedda zikatira kali mvano kali mpita mu city so kajisamu ni bana bitandika once in a while njiga toyiga example tufiyenze kwa award bw'abantu abatayiga gwe kyakulabirako ekituufu kubaka tebasobola kunesembereza kubanga bino basobola beeroza siriyo oba biremerako sibiriiko butambi ki ojja leeta ate content bw'abasajja biba bya content kigamba wekola video nga nkinywamu mba nkinywamu oli yabinsindikira yali tayagaliza nakwagaliza abantu babeereyo nga tebaagaliza yali content nakolako video nga ntudde mu ntebe ya kabaka naye nga ndi kabaka content mugula bikadde content erabide business ngobadongana oba business ekuswaza yeswazamu baba kuswaza yogera nze mbiveeko nedda kale kati wakiwe ngaye mugula bikadde obadde weegana mulo yogera oba wakubamu saakubamu kasonda mwene nga tene nga tojiraba najigula wenja tugenze netwegwako nga nakatuuka nga naawe oveeyo wansi awo landi mbadde nga Subaru singa gamba mu kamera temuli maana mbalengera kunyigira ennaku 4 mwezi anti nebuliridde nzekka era nkulabye ninga ogira nengamba njagadde okukubira jamu nengamba tajja gifiiringa kamulinde mutuukeko mugambe ebigambo binako 6 microphone enyuma amaana Trawati mule bakubata eri bumanda. Wadongoze mbadde teka mugasigiri. Kubanga olugudo luli lunyabonyeza. Mfafaganye. Mbadde ati awo manzi salanga bibi. Ate okutambala kwa neme naku zino guluba kiki. Mali manyoko yosaka ko ku mutwe. Ate kanu kaba sitanaga buli mu butambala mu Uganda buli mu busatu. Waliwo aka ready. Akali magere wa Bobby. Waliwo akabulu kali kasekibugo kati ate kanu nzakayina. Kekali active kati. Bayana kukopa. Kakano. Mwana yakangula ko mugamba. Nekakumimye. Wenjira nentamu bwente. Kakumimye. Nakafuna abakirati nga bana bakagula. Kali ka amanyo. Sikatunda. Kali ka amanyo. Kitegeeza ki kati amanyo kategeeza ki. Bingi. Nja kukulumanga. Oba ino okwezulira mpala mbikugamba. So bitaddamu kanyumirwa. Turanze mu business. Business kubanga naye mpozi mulo yakungamba ti business teyakolera business ate yembeza kubanga nze mulo wachi business yonze njifaako nnyo jiranga nga golwemba ngendo jiranga onkambuwalira sina kambuwalira awo inati kijotadde ku awe obe nyota wenumidde mugula bikadde wanjiseba mpene nkumugula bikadde Jime mulo mugula bikadde. Jime mulo mugula bikadde. Soko isewa kalango. Banange ngule bikadde ngula waya zamazanyaze waya za kopa ngula board ebintu byonna bifu. Mbigula ebyuma njira sikulu bandasi. Business ojiranga bubi mulo ndanso kwekengera. Gamba go muntu enda ine ekikadde. Muntu ena ine kinunga. Oina fani. Firiji. TV. Ebikadde. Ntebe. Bicomputer. Kitanda. Webale. Bicomputer. Mbigula. Bikopokopo. Webale. Busepiti. Oli musajja mugezi. Laptop. Byonna. Keyboard. Kila kintu. Bino biwaya. Extension. Bilete wajime mugula bikadde. Jime mulo mugula bikadde. Office eriwa. Office yenze. Mobile. Yenze. Oba omusajja nga yagamba example yeffe kanange office yenze me myself oba kuna bayisimu naye David takateka namba ya simu wano tajiwandikawo 07 08 39 80 46 neba besimu najifunanga kirabo njimanyi mu luzungu exactly jidemu 07 08 39 80 46 mbanga akubazire ngoma za batupa jidemu ngoli serious mugula bikadde 07 njogera mu luzungu mu Uganda ifutawa 07 08 39 80 46 eleta manyaji anja kutya ku kasente eleta kisa kya Ivan nja kutya ku Christmas so ya kasente ni Christmas ngenda Turkey ngenda anja kakutera ku kasanga
So yakasente kai ku Christmas. Kale. Waliwo yansubiza okumpa ekirabo kya Christmas. Agenda kumpa omutwalo gumu n'ekitundu ngenda kuwaako gumu zesigaze. Kale. Bakubala ini yange yali ngenzeeko mayina agenda ne bino byendatamiranga. Ina njisuula nga wala jandeze. Kati okujizaawo kisaaki yansumbuwa musajjo. Presidential candidate. Musajja wangoyo. Kati awo twali twebuzeeko. Kati nga zasaza layini ndala. Nemukobira. Omumpembe. Nasoka nansomera ebitibwa byawo nga omumanyi. Nimuga omukunkwagala Yoza nkyatuukika kola boti. Jangu ndeno mbere ne bakolekana. Osoko mwanjulire ekiteeso kyange awo nga. Ekyala yini nti yabuze. Naginayo ngemu nga ekiteeso nakimugamba 7. Wagenda yemu yakumacha. Ekawungezi. Ekiteeso kya 7 kwa kiro. Ngolo kikimulikaawo. Obara ngate tweta oboleta embozi nokizaayo oboleta ngana yaleta mchemanyi mulesi saja mbulizi wanjisi anti labe nga nange mugamba uliriza tonkuba mulo kale nga mugamba uliriza mulo tonkuba nja kutola ku polisi mulo nga kale ndaga afune reference nga ngamba byaliwe bitikoze mbimanyi byonna mate saba mulo tonkuba gwasemayo nja kufuna ko reference ate yaji mulo ankuba kachita bacha kachecho insauti bajatula kesa nga sira interview mada case si mada threatening omusajja kati ngenda bagamba inofuna ebbaluwa ya police nga ino leetoli anti yali abasi kisache yatisa aba police atya kisache nayo mmanyi bwe kugamba yali yasimbe kwa president wa Uganda omanyi yakola yajira mu ama yajana kasale yajana fumu aine moloka ye yajana jiparkinga eno busuka kubo kati osi yali monda ka police kali ekibuyanga ndibanakagira na bana aba police abatalina langa abo tabawamu ayagala mwenye yaine sawa ajja na itakubanga ndwa osi ajuba nagamba ngenda kudira nawe ngenda kudira nchali ne bakama banga ngenda kudira dakika na kwata simu abanga na 5 kakudira tonsumbo nchali no mwana nge nkola ko wanu ndimbaka mabanga tansumbo osanti te atusaba yadde 10 yasaba ne selfie kisache yatisa osi sawo jitade mu kifaananyi boti osinga yanafuwa mangu ate sawa yali clockwise yagiteka anti clockwise kisache yatisa osi osanti yasaba ne selfie oli kisache mulabe dduka yasinzira ku kyosaba kisache Ivan gwe kugamba kusawa na yamutisa nnyo kisache omumanyi kisache yantwale wantu nampana ba superstar betwansanga ne bantya yampana nali mpitawo nakuyita nampita yampana olaba wali baseka media awo simanyiwo nga pilot we yakolera awali pulwa wali ebidongo waliwo ba DJ Shani bani nampita anti yabanyumiza ebitibwa byendi n'ebintu binakola mu nsabasajja ne batya ne bajja bafune selfie ekya selfie tebakituukako ne batya nnyo bulungi naawe batira ddala okumala batya selfie okumala batya okusaba selfie ate banewala bwewazi tumusemberera kisacha nti yasudya ne byange ensonyi zingotte n'abalaga nti n'okulwala nze sirwalangako mu bulamu bw'enseena mbu bino musujja biki mutwe tebinkwata ku bwakabi bwendiko
anti yampana nyo nange nentya ni nga kisacha atero nja kunkubya nansunako nangamba nkuteekayo nkujjayo kupangulule nkujjayo babulire byonna konze kakkana nteekaayo yabalaga ndisirabangana ku nnaku obinja we nabookera bama abagala ne tunaddamu nenjiza ku bbala nga wonsanze nekaba mpaka kibuye olikola kajjami kyali kya imiriza boda ikuvugeko kuvanga ano kati botuka watakulabira ngo jivako ga boda nsudde wallet ako ndakakola kedda ngali mukisenyi nga usura Kosovo najirinnyako nga tulina omuze tujirinya tuka mukisenya omugamba nga obaza mugamba waye ovuga bubi kumonate tukawolaga ovuga bubi nawe kakkana to si totwala sina jina jenda kakkana wazo kumvuga nnyo kamve ku semuno buraburambo ozanyira kuli kubulamu bwange ogendanga wali nedda vuga mpola awe nyini wojisagira mbulamu bwange obukira wali enkweresh vuga mpola batali ko vuga mpola kala kubuka ka wenyine babe enkwero yo yambukira mu kisenyi wali kusosa awo twayino omuzoko ekimu kugambisa ati vuga mpola ofune obukira balance ati ogusula toyina mu yadde 10 nenga okuva Kosovo maka mu kisenyi wala nengo ino okujja ngo linye boda wenyini era nga ukakatiro eba chimbubongako mbanga awekitibo obuyaye bwo kana imbongako obuno badogenda kunjuza kala kayima ka Bobby kiyagamba Tony Wozi ne pade obagambe siriwo ngenda kulia liyadi babuse byadala kono kuganye kale mbongeza gonoze ndi wakono ate wano dibazalawo anti omulaso omuntu tunanda banga mbongesa abantu twanyumya kali ka story ka manjeri ekimwe ek'ekumi kaba sesa nakalabe katika kuba nakaza okuda ku page yange abantu kimwe ek'ekumi kyakudusa mu kyakusuura moyo kyamufumuura kimucha 10 nengo kyatandikira kunsuya wa Kiganda awo nasoko nayo yayagiro byoko zaawo bakuba Kiganda embozi abade bajiwa budde naye Kiganda awomeso Oluganda abulira atai no gulobozi go ogulirwa afogo Kiganda pastor Kiganda atomanyi wa mukisenya awo zinasala nga busazi kasina gena byabanene wa manjeri washwa gumye wa Kiganda ati manjeri bangamba wanjawulo mbuyagenda mu ggulu manjeri mbunga ine myaka 5 mu ggulu tokimanyi mbale simanyi boy wange Murushidi yangamba ateri jukira awo nga ntandise okwenenya nga obuntu buna bwenda bukunyume kyali wange Murushidi ngolo nkoze obuntu bwenda bwenkunyumiriza obuchafu agamba kutwale wa ngolonze nene nyama nga nsabira wa Kiganda Murushidi ngamba ateyo kati atoli manjeri yagenda mukulu yagendayo simanyi ne yagendayo kisoboka kubanga nga waliwo byenyumyo linagamba modo olimba nenga kituufu kati Murushidi ngamba wa manjeri wali beta wa Kiganda kabone kafuka ne wa Kiganda nayo wali ekimwe ek'ekumi kyali kinzoganya watu yagala wagazi barokole nedda bawaye mirundi mingi nze nali byaffe ebyekikatuliki muwayo omulundi gumu omulala guba gwa kwesimira newe kirera mu kyaki nedda towaira ewa Kiganda eyo nasabiranga kati nentuka nga mbeera eno gye batandaba abasoka ne bakuwa ebbasa ng'oyingira basi enotekamu akasente waliwo ekimwe ek'ekumi waliwo bagiyisaamu eggaali emirundi ng'etaano olimba naawe bagiyisaamu eggaali emirundi ng'egi etaano ogibala nze nali gimanyi kuga nali nsaba notukesa notuula nga weekweka kuba mutuuka nga mwemanyi era sitayi naye nga lwakuba yo tewaali limiti ntiteekamu bweziti kubanza kyatwalanga ewa Kiganda ng'enjiri yennyumira kale nga byayogera ndaba bya ddala ng'ate ayogera bulungi
naye nkati ng'ekimu eky'ekkumi nga kiyitirira naye nga bo tebaliko muwendo nge wa manjeeri muwendo eky'ekkumi toyimirira eri lya mitendera naawe era ekyangobe wa manjeeri buswavu nga buli mutendera sisituka nga mmiima ku buli mutendera buli wakkanga era nsiba ne mmiima nga ngenda noonye mukisa mugula bikadde sebo tusabe mukama akusitule buli mutendero yimuke amiina ogwataano ngenda mu bubiri atali bubiri kamu anti twambuka ate twatukirira busatu tutandikidde mu baataano amma katonyumya emboozi nga ansitudde mukama akusitule bizinensi ya mugula bikadde jime mugula bikadde andisandis notakoneka lyakaabaana walati natandika kubbakubawo abaana abakyala ngenda funa gamba omukyala tokakkanya katonda ajja kukusuula oyogerera mubakyala olwokuba bafuna kasi gamba omukyala ngenda mufuna kale omukyala namufuna gyali wajja ogambye abakyala tagenda kunyiiga mwetondere ate netondaki abakyala ndi musajja nino sajja laata jime owubye n'akagere nokukolera ddala ebirumya omuli agamba gweze tonnaba kati sebo okuboga ne Jose mu biseera byange biri nali mu bantu sebo kiza tokyasaba okusaba nsabira mwoyo gwange wange ekimu eky'ekkumi ye problem kimu eky'ekkumi ye problem ensigo ye problem ensigo akabbo ye problem naye nga ngira naye kale nkugambye wali kyali kyabangi nga ninga kale nabuka step kangambe kuba kyaki gye nagenda byali byabanene kale waligenze ku katuuti noganze jimeme mbungula bikadde sina kimu kya 10 mundekemu mwaka gumu kale nekyewisa tewali akujaji ngolo kuba oganya owaayo neero agwe ng'omuntu owulira ng'oswadde lwaki bali bonna bawaye nga siwaayo si musango gwabwe okuba nti bo bayina eziwaayo anti kyeŋŋamba si musango gwabali abayina okuwaayo nange era si musango gwange okuba sirina naye nze nagwesalira lwaki sirina naye nga ate sirina okulabikadde yesebo bizinesi tuzizemu tugalewo gisemu bane bizinesi yemu byebyo ogula bikadde ngula ebintu byonna ebikadde osobola okunkubirako CEO Jime mugula bikadde yamani omuyimbi w'eggwanga erinnya ery'obuyimbi Jime Mulo YouTube Jime Mulo TikTok Jime Mulo Facebook Jime Mulo abantu nabagala okunoonyako bw'atayita ku YouTube ayite ku TikTok bw'atayita ku TikTok Facebook bw'atayita ku Telegram bw'atayita ku Telegram yanema yanema okay Twitter yanema X isi Twitter ngitwala misinde oba na postinga nefuna omuntu omwanda wikinga ngano kifaananyi kimazeeyo mwaka X ya bulabi zibula abantu tolina byagala kutumira abantu bana nabatumira tumira kunze kufumiddeko sebo irawe nabo wera banga twera ano kasimairo kako ndabara njipe mungene ntisa ku bantu eyo jakuku yajja kupima jakulowoleza byotali yugire limo luganga star nyagala njifune njireko ono MR live tezili omu prime simaye kugambe bazikola satu firiza ekifo kimanyi wala ibazikola satu toteka alarm bintu bya kiyaye nawe kimanyi toli mbya kiyaye nedda superstar ngola kuba omulala wena bagala ojiba nayo Diamond Platinum nalaba ayina fake anti nze mbumanyi buno kati fake bazitunda nze nsolo jira mubibera mu nate sawa kuwa fake kuba ndi original oli ku original to tubere fake kakati nenga keko kalumya nnyo inenge jo kasikamboti n'olumya newe genze tebakutema kwa omutwe tebasobola wabbeyi era omusajja yakakuza bayangamba bannaye musajja yakutira nampa n'amateeka mukaaga agakafuga tokanabiramu
koze mirundi ebiri ku machane kawungezi buli kanako no obo kamba libato kambadde koze tukasulamu oli musajja mugezi nnyo kateke wakalabira towerabira kawule mu kofi